Okay, tukukulisayo nnyo omukumulamu ko tekubadde kutono na katono tugamba aba House of Prime Ministers nti we've got a friend, we've got a brother, we've got a husband, we've got a colleague yafiridde mu buzibu buno. Kibi nnyo nti bannaffe babifudde byakusaaga. Kibi nnyo nti bannaffe babifudde ye social media kyetukoze. Bulijjo nkigamba abantu nti amawulire gaba matuufu nnyo. Bw'osoma amawulire gaba matuufu nnyo nga tebannakuwandiikako ne social media bwetyo. Osoma bintu ku muntu nga ekituufu okimanyidde ddala how the story happened, abantu ne bagiturning around ne bagifuulafuula ne bajja mu kibaagadde ne bafuna likes ne bafuna payment yonna sente gye ziva for survival. Tukugamba gwe yonna gy'oli nti ffe tuli wano ku salt media kiripu bonna twabulabye naye omuntu okubula tetulaba kubanga obulaba obeera ogibwako naawe n'otandika okwagala to go into the attack ate nga ffe tubeera mu into the attack tukozesa obukakamu mu nsonga yonna eze namubaka Namboozi kyewunyisa okuba nti bw'atyo bweyayogedde waliwo n'omubaka waliwo ne chairman waffe Makindi naye n'adda mu kyakaali oyo mulya nnyama gwe siba ku musajja onagamba omusajja mu buyabuya n'ompakanya poliisi ebagambye ebintu kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. If you are serious bw'obanga oli omuntu mugezi worth your name tuma abantu sini we yabadde nakugamba omusajja ogwo munsi namuŋŋoona twabagambyewo tuma omuntu emulago kino kyabaddewo nakino waliwo yafudde abantu mumanyi ebya social media biboonoonye nti omuntu agwa ku mufu ky'okuyamba afudde nadda mu kuba selfies nga n'omuntu akyali mulamu asobola omuddusa asooka akwata video mwate mwagala musumba naye omwana agwa mu mazzi n'akwata video n'amuleka n'agwayo mbu atulendinge mwali mwagala omusumba adde mu selfie okuba ebifaananyi okuba emmotoka yagiveemu atatandika ogikuba ebifaananyi nga Katonda amuyambye ekyatambula nfu kyokudduka ogenda mu ddwaliro adde mu selfie kukuba bifaananyi alyoka asimbule. Lwaki mwalowooza nti yandebale gwe ddala awandiika monitor era ebibuuzo bizeemu ekimu kyokka kyajjeemu nti yavaayo ati emulago because that was really stupid. That was extremely byonna naye ekyo kyayitiridde naye gwe oyinza okufuna obuzibu ng'oyagala kutaasa bulamu bwo na mukwano ogwo gwe bakubye amasasi n'ogamba nti kansooke noonye poliisi. Take it from me, buli muntu afuna omuntu ffe twafiira omuntu ku Battery Theatre ku Lwabiri owulira nakanguubi nga teri Mr. Lukabwe Fred bwe yafiira ng'ava kulaba muzannyo naye nga teri ayagala kukkiriza nga bagamba nange alinga afudde nga nedda ayinza okuba nga akyalimu obulamu mumudduse mu ddwaliro ontegedde ssebo ojjukira omuwala yafiira ku nnyonyi ne sister we yagiviirako awo kiddako tana na ssente tamanyi na nsi kiyinja bateekamu ne bwe bali tamanyiiwo n'agamba munteke wano tugende mu ddwaliro ye nga alowooza agenda mu ddwaliro ne bamala kuba ne bamugamba ate eddwaliro liti ofuna kizibu ng'olina omuntu tomulumirirwa tofaayo kulaba nti okyamwagala mbubaagala kimu yava atya emulago yatambulawo ababeera emulago bavaayo batya yatambuzaawo bigere paka namayumba abalwadde bavaayo batya naawe wali obaddeko temutuserwalirako abala mulina n'ebizimba ku bwongo naye mukyali wano mumanyi muli ku It's incredible. Ffe tugenda kwagala a man of God bali bagala adde mu bifaananyi adde mu kukuba bifaananyi abala bonna ebifaananyi mubiraba kubanga ataaka zibeerawo misana oba omuntu abeeramu omu ng'afudde emmotoka esigaddewo ne Katonda ayambye amasasi gakubiddwa musumba yabadde ku steering ono afudde avuga amutwale mu ddwaliro nti lwaki tewasooka ku poliisi lwaki tonakola police statement police statement mbulwaki yagenda ku poliisi namuŋoona ng'amasasi gavuze yagala kwesevinga n'omutemu tomanyi akayimba abayimbi ke bayimbye yakagamba mwabongoose ono temujja musobola mwana mukonto singa akayina singa akatuwe kwa mwabongo mwayasaamiridde
ng'amalere nze mwantamaata madda kuba temulina kiddako temulina nakyemuŋŋamba nze temulina kyemuŋŋamba temulindeeko nzigwemu ensisi yankole kyadde ngenda kubavuma ffe tulina ensisi tulina omunaffe yafudde tugenda kuziika. We are going to attend the burial right now. Oluva ku mpewo wano tugenda kusimbula kugenda Sembabule. Tetugenda bagamba mmotoka ze tugenda tambuliramu kubanga babadde banoonya mukama waffe naffe bayinza okubanga bagenda kubanga batunoonya kale batudde ku mugomyo gwa kukyusanga mmotoka people bale kugetinga ebizi nti batambulira mu zino oba mweno n'omusumba wali yagambye nti kati mwe mwamulemeddwa ku luno ng'emmotoka gyali muterina Ahmad naye agenda kusitula level tubadde tusaba naafune neririka ani yagambye nti omusumba bamutwale simanyi president amubuuze ono yasamira lubaala omwavu kikazi kiri eyo kyadibira eyo straightforward case. Kyenjagala bategeere era njagala okugamba Uncle Cash, Uncle Fred, abakadde b'ekkanisa bonna Uncle Nsubuga, Uncle Kizza, mwe musobola okugaana ne taata waffe. Waliwo akisama lezi nzi sokomaleyo ekyo. Kino nkibagamba Uncle Cash, Uncle Kizza, Uncle Nsubuga, Omusumba Kayizi, Musumba Nakimuli, Musumba Katama, ate Musumba Kayizi gw'omanyi omusajja oyo okumutusinga. Mr. Lumu, Mr. Mwebe, Muzayise Nkubuge, mbasaba mwogere ne Musumba. Mwogere ne Musumba. Eyabadde agenda okumutta tannavaawo kuba teyamuze. Ekigendererwa kye tetukimanyi n'ekiruubirirwa kye era akyaliwo. Alina obusungu bungi nnyo era akyusizza mu nkola ey'okwagala okumusaanyaawo. Oba lwakuba nti akola ebyamagero ne Yesu bamulwanyisa mwabalaba mwali mubamanyi. So n'olwekyo mbasaba swabulamu musobola okwogera ne Musumba ffe mukama waffe taata waffe tetusobola tulina wetukoma tumanyiwo mwogere ne Musumba. Bwe baba twagala gugula amadikka tetusobola kuweza wadde olunaku ffe abakanani tetuweza wadde olunaku kyo tekirimu ki tujja kuwayeeza kanani wali tuweyo ne muguno mukoneze amadikka gavumenti singa tuwase kiwa nti ejja kugituwa tugigulirewo abeninga ne lidikka tusobola ogifasititetinga twesobola kuba twasabirwa era tukola ne sente tulina. Okay, mbagambye stories ezitali mu Bible nezo mu Bible. Eyo mu Bible genda osome 2 Kings essula ya 6 olunyiro lw'okutaano paka ku lw'omusanvu. Embazzi baali batema neva ngamba nemufudde embazzi eguddeyo nabbi wa Mukama n'ateekayo kiti embazzi neyeeripa ku kiti nevaayo. Scientifically this cannot be proven kubanga wood cannot attract metal. Ekyo tukimanyi bulungi nnyo nti wood tayinza kubeera attracted by metal naye bya Bible bya Mukama kyasobola okubeerawo. 2 Kings essula ya 6 olunyiro lw'okutaano paka ku lw'omusanvu. Njagala okusomera ku mukyalo ono bamuyita Vesina Volusic. Omukyalo ono yali Musabiya ng'era yazaalibwa nga 3 January 1905 n'afa wano jjo ly'abalamu mu 2016. Yali Sabian flight attendant who survived the highest fall without a parachute. Ali mu Guinness Book of Records. Bafoolinga kilomita ennyonyi yali kilomita 10.16 mu bbanga, kilomita 10 mu bbanga, ze mayiro 6.31, ze fuuti 13,333, emitwalo 3,333, ze fuuti ze yali mu bbanga netulika. She was the sole survivor ye yakka eyawona mu nnyonyi eno after an explosion tore through the baggage apartment of J80 flight number 367 nga 26 January 1972, causing it to crash near Kamais, Czechoslovakia, now part of the Czech Republic.
Air safety investigation attributed the explosion to a briefcase bomb. Bomb yali mu briefcase mu migugu netulika papa ennyonyi neeva waggulu mayiro mukaaga negwa ku ttaka. Omukyalo ono Vesina Vlonic neyekubako bwekuba enfuufu n'atambula. Lwaki yakafa 2016 kankubulire ne cemetery egyeri abolugezigezi oyinza otumayo omuntu nogamba munkyekingire wano bamuziikawa si byakuyiiya. Katonda yakola ebintu bye yamanyi bwabikola. Bagamba a resting place new cemetery in Belgrade, sorry. Occupation flight attendant known for surviving Jet flight number 367. Omwami we naye ya divorced in 1977 ye Nicola Brecker. Can go and find out. Mayiro mukaaga enyenye iruse nojanga obuga mu bbanga bwoti nogwa ku ttaka gova ku meeza n'ofa. Ku meeza mayiro mukaaga ava mu bbanga n'atuka wansi neyekubako enfuufu. Tubadde tufudde n'atambula n'agenda. Ebya Mukama tetubibuuza. Bwe tugezaako okunnyonnyola what happened ku lunaku omusumba Rosias Bujjingo lwe yakubibwa amasasi tuba tetumanyi Mukama Katonda gwasaavinga ate naye yakitulabulirawo. Nagamba byonna byonna mbyogera byonna byonna mbibanyimiza naye I don't know how it happened. Mukama Katonda yekka yamanyi lwaki yamponyeza. Mukama Katonda yekka yamanyi lwaki yampadde second chance. Tugenda banonyeza n'omukulu omulya Nyama Chairman we Makinde tuwulire naye amagezi ge bwe gali amakwafu ennyo. Tugagazaaki bwe gali amakwafu ennyo tugenda mbadde njagala ngirewo ddala omubaka w'emukono yabuukidde bebekulu okuze yimba ku nnyimba za Revolution kyeki Revolution kwe okuwamba mukazi gwo gwe ne bebekulu ani asinga obukadde gwe lwaki toziyimba lwaki tobyogerako wano mukazi gwo watugamba nze nkwawuunya n'okubanga bwekyayite n'agamanya g'Abaganda kabaka wano weyalwala omusikazi oyo yavangayo n'awaka yanagamba waba teyafa lwaki tavaayo ne Paul Wanyaga mpereza wano message ekaso nanga mukazi agambanga kabaka oba teyafa lwaki tavaayo aveeyo kabaka weyavaayo ku mazaalibwa ge n'agamba ekyo kibumbe oyo omukazi y'omu mbu honorable bwe baabika Jerusalemu sale nagamba oba lwaki tavaayo ne bamulaga ku mikolo eyo gyali mu nnyonyi ne bagamba ebyo byadda mulebe gali muwala we ng'afumbira n'omukono nange naguliko ne bagamba ebyo bikono ebifaananyi byadda bigategate ne katega eyafedde abaddemu nemwe temuswalako n'abagamba era kyatuyamba kyali eki n'abagamba nze lumbuyo okumulanda kyeneetagisa saawa oba lunaku nakyogerako abaana ne bagenda ekapeeka ne bamukwatako uno mulamu banatafangako sale musalo obika waki si mwana wa nnyoko tebamuzika kujja byewammwe Ssaabasajja Kabaka w'Ebuganda obika waki lwaki oyagala Bujjingo bamubike omanyi problem eriwo amateeka ge bakaaba lwaki Bujjingo teyabikiddwa era lwaki oyagala Bujjingo bamubike yakyogedde omusajja akola okusibisa ekizibu kyaffe ekituluma kiri kimu Bujjingo butafa yakyogedde be bawagizi ba Nuupu oyo gwe yayita simano w'amatwa agamangalala yabadde ne Saimo Kawalata n'agamba ekituluma kiri eki Bujjingo lwaki teyafudde kyekituluma kyetunagaana bwayina ebiwundu Saimo nagamba kizibu nyo talina biwundu kasajja gwe bagala omusuma mulamba yebikule ne banange bakubye tojja kukiraba ate mbalyane muhumuza baleme munyo gunozo nza nonyangana ntunuza mu kamera nakoowa omuvubuka oyo obulamu bwange bwonna kuba buli kaseera abeera negativity naye ninza afune ekizibu ate mujja kukifuna ekirungi muzadde mujja kukifuna ojja keera ku makyofu omwana walwale akyama mu magutunula eno nga tomanyi n'omwana alwadde kyabadde atya agongobale Katonda yeeraze mu nsonga za Bujjingo kose kaki Katonda yeeraze owanika ebimwamwa mwawanika twongera okusaasira banafu ab'Essembabule naddala famire eri ekwatibwako omwana ono gy'abadde azaalibwa omwami ono gy'abadde azaalibwa
abadde mukwano gwaffe buli muntu abadde amulaba omuntu n'afiirwako omuntu workman mukadde wa kanisa SFC Bujingo okukwata sereza kana nazitwala kimwetagisa sitanti oba waliwo omugoberezi wa Bujingo asobola kumukuba mumanya akawunti kwe ziri yani erimanya ki azibajjako kumpaka oba olaba wali awaayo nga tayagala ffe twasumululwa tukola emirimu egyali gyesibye abantu abaali abaavu baswabula kibaluma emmotoka ze bavuga osobola ogikolerera emyaka 4 nga togifuna waliwo angambye nti abantu bali Musumba ye most trending personality mu Uganda yamala emyaka 4 ngali front page enange batukoze mu filimu bukatandika butandisi omuwandisi simanyi omuzanyi filimu star ye Bujingo full figure simanyi nakanjula simanyi Richard yakafiridemu nolaba akakalenzi bina kukanonyo kunjako content kalenzi gwe okoita simanyani mukama kusasire sikusanga ngewa message bonda banga duka tonsemberera atenze munaye babulira bunako nkubira esimu oba nakabulookinga simanyi saka biki nkubulira kisembayo simanyi TV saka nakagulira n'emmere yange luline juso nako nakagulira emmere ata emmere bojiwayo kali emmere nga tekana na center we wa message nekateka ku biru yange mba full figure tudde wali okay mu mpapula za mawulire yange byawongo Omusunsuzi Lucius Bujingo is still the lead story. More questions in Bujingo shooting. Tugamba tetujja kuziddamu twogerako byogere n'Omusumba teye mutumumanyi tayinza na kuono na budde bwe nakatono kubaanukula agamba buleke bogere kibawe